bagikugeya ono jojengo yokufaako obufemanye ebigambo byampereza mu inbox simanya byani oyo ngojo je yewole engoye musimanya wagenda ne wewole engoye wewola yengoye ya biri mu inbox musimanya yana mugamba mpeye ezoboozi nangamba musimanya ku wa platform nze ndi mbera yongo wewole engoye nze namukasa nyambala ekitono kya nina ekitono kya nina obutono bwange bwe nina sibwe yazika nina wigs ezeyange size yazika bewe yazikako ebintu badda ne bakuvoola era nze nkugamba ebigambo bino mukyala wegendereza abantu boolimu kubanga mukwano gye emisota gy'olina nze bampadde info mungi naye mulimu ebintu n'ogamba kino sobola kikola kuba nange ndi mukazi kino sobola kikola Jenny it's not worth okitegeera nze era singa nina statement yonna gye nakola nekofeni ngamba wadde example y'omukyala Zubeda yabuyisibwa bubi namugamba sorry ekintu twakimalira na kusimu mukazi watu teyangamba nti Jenny netondera mawulire nti oba Jenny ddayo gye wakoledde ekintu kino naye gojja mutulekanira muli ku TV mulekanira by the way njogedde n'omukulu Kini Kalisa ali mu yuna so bwakomawo yangambye ayagala kundaba